ate nze wange ndeeta abantu ndeetawo keddi yekka so keddi yemwe misubuga keddi ye keddi yani ya keddi musajja keddi. Okay, mugamba mutya abali Kachumba TV wa MBC Preserve kansubye bitambulya ddala bulungi nnyo. Ndino omukyala Dush Syndicate wekiri. Okay, ndine Dush Syndicate naye nga tuli proudly sponsored by Sula Motors. Ayagala ennyo emmotoka ku kibanja mpola batuukeko bafune ate ebintu bitambule ddala bulungi nnyo gonvubuka. Sonda obusente obero ino egalo omukyala ng'ono ino beera ng'olinamu akamotoka kati gende wasula motoka kafune omugambe nti yagala kutwala ku kyennyanja nga temugenda linnya boda ensonga nneezo ennamba yaabwe yeye wansi awo ate ne Sky Pins Tours and Travel basangibwa awo kwa Luna Mall Entinda bakutwala bweru mu nsi ey'ekirooto kyo n'ofuna omulimu ogw'ekirooto kyo ebintu ebitwala ddala bulungi nnyo ennamba yaabwe yeye awo kakati nno tusimbudde embalaasi ensonga nnyingi nnyo zibadde zitambula yaleseewo ono n'akwata ono n'ava ku ono n'adda ku ono byonna tugenda bifuna Benti Boys Dr. Sef ani mutuufu tugenda bifuna teyanyumye ku mukolo gwa munne yagwonoonye byonna birinde ogenda bimanya abaana bameka abatuufu baalina era na musajja kyo mutuufu obudde buno gwayagala Dosh tukwaniriza kugamba yandise bagamba kyase oli bulungi ndi bulungi amanya g'amatuufu gwani nze Dushime Catherine Benon. Olinamu oli olulangira oba olumbejja mu famire yamu? Iye. Oli mumbejja? Ndi mumbejja. Mazima. Soko uze kwa tulabu. Abalaba Kachumba TV, don't forget to subscribe, like, comment and follow as well. Thank you for joining and thank you for watching. Dush, tutandikirewa woyagala gwe. Woyagala wobotani. Wonna tukwatewo. Right, left and center. Okay. Buterevu bampadde go ahead. Nesigenda lwawo tutandike ku nsonga ya Benti Boys. Gayo yo omusisinkana otya era mwesangawa? Gaye namanyira ku my friend Rizen Kush. Yes, when namanyira na yasaba Kush number yange, then we started talking. Nemwogera. Yeah, netwogera. As you know, someone who is interested. Yeah. No more time, no kiriza. Yeah, yampa time, some more time. Then no kiriza. Nenzikiriza. Like dating nemweyagala. Ebintu nga bili so hard. Me, kale nenzikiriza. Mutuuka kutya ku lunaku lwa proposal era propose eyo wagimanyako ba it was a surprise era ebyagenda maaso awo kuba tulabanga wasooka n'oddukawo n'okuddukawo eventually n'okomawo n'okkiriza olunaku olumutuuka kutya omuntu okukola proposal? Actually nze olunaku nali sirina kyemmanyi nali ngeze ku birthday ya muganda wange. Then he came in kuba ne birthday yangamba nti ajja, then he came in bwe yajja nemulaba so proposal nebeera. I was so shocked. You know, it is not good kupapira kintu kyokola ki kyotali ready of, and also it is not good to ashame someone. Yeah. So byonna yabikola tewali ready kugenda naye maaso oba tewali ready in that particular time okukkiriza proposal ye? No, what I'm trying to say, it is not good kupapira kintu you're not sure of. So you can't tell me that you've dated someone for 1 week and you want to marry that person. Tomanyi kyayagala, tomanyi kyatayagala, tomanyi ki, so that's it. Yes. Yagamba yali akwetegereza ebbanga ddene era nga oli waddala. Era ndi waddala. Nawe kennyini okimanyi. Kale. Mwali mwedatingidde ebbanga ki? That is between me and him. Yeah. Kuba agamba nti nno ekyasinga omuluma mpeta ye. Mwawukana mutya ki ekibatuuse okwawukana nga laavu yali etambula bulungi nnyo ne proposal etuuka okubeerawo? Lwaki mwatuuka okwawukana mu kaseera akatono? Anti kati nze me as me, I respect each and everyone abazze mu bulamu bwange. You're not going to come in my life and disrespect someone yali abaddeko mu bulamu bwange. So he was disrespecting a man who came other parents. Yekyatanakola. Kati nze I give that man respect more than any other man in this world.
Yeah. So mu bufunze senga teyamuyisaamu maaso mwami Nsuubuga senga n'obudde buno mutambuli mwenna anti era munaye mutonzi waffe yasalawo. Yes. Senga akwetondera n'agamba naye alirwedde okujja mu bakadde olirwedde okumuwa omukisa ogumulala. Nedda kazannyuma kassa. No. Yali musajja kikula kimubulamu bwe mwadetinga. Total rubbish. Total rubbish. Yeah? No, I mean, he's this person, dramatic, full of drama, eh? Dramatic, you know, it is not always good. I'm dating you, then I start talking about your ex each and every when I kachumbari. Brenda, oba kafta each and every time. That is drama. Yeah. Yali akujjukiza nnyo omusajja. Ng'ate kirabika oli akimanya amusingako. Mwami Nsuubuga yali asingako. Nsuubuga asinga abasajja bonna abaakuno. Kati ki ekyabawula babeera abasinga? Ani agambye twayawukana? Obufunze wali oyenda ku mwami Nsuubuga? No, mbadde manyi okwawukana mu bisaali siyenda because me and him were done. Naye tetwayawukana nti wanda batambuuza bawe mulaba simubuuza. Relationship twa ng'oggyeko okubeera tino yajja mu bakadde bo ki ekirala ekibagatta ennyo naye? Nsuubuga tuli bazadde. Ebyadda? Tuli bazadde ate Ssaalongo. Olina abalongo? Nina oba yazaalayo abalongo sinsi omwami bw'abeera azadde abalongo naawe obeera Nnaalongo wadde si gwe abazadde omukyala gw'abeera ayagala obudde obwo oba yazaala abalongo ebbali nga si babo n'obeeteekako? Nedda. Olina abalongo? Yes, sir. Omwami yatugambye tozaalangako, tolina mwana, olubuto obeera ozimbizza luzimbi. Kati omuntu atamanyi gyembeera tamanyi nnyo because I think tamanyiko na 30%. Kati aba ntegedde atya to that extent. Mu biseera bwe mwayagalanira lwe twalabanga olubuto katolowooza nti nno abamutuufu bagamba muno tewalulina. We twayagalaniranga obuto mbadde ndinalo nga ndi ne mwami Nsuubuga kati biseera ki bye mwogerako we twayagalinanga siri kukitegeera. So yagamba tobeerangako na lubuto olimba bantu ng'alaba kyenayagala omuwa nti si banko na lubuto nga naye abaana nabazaala gye bali. Nina abaana bameka? Nina abaana 5. Kati ensi egenda kakasa nti olimba. Kati ate nnimba ki? Ella, Fet, Bella n'abalongo 2. Those are 5 kids. Dushiri bero lyali lyozeza ku baana 5. Nanti nze si yonsamba wa mama wange. Ng'oluzaala nga mugende wajjajja wammwe. Kuba mama wange ayagala nnyo abaana kati wenzaala nkwata abaana nemba wa mujjajja ate n'abaana baagala jjajja better than me. Tetwakula tugamba nti omwana alina okuyonka emyaka 2. Omwana wo tobamye mental health ye ey'obwongo amata ga maama. Anti era omwana oba ogenda omwana aba agenda bba musiru aba musiru. So amabeere si gegaba amagezi oba what so that is misagala kusuula bbeere lyange no bafunira bataata. Kati abagamba nti nno olimba. Man, you guys, I'm not here to prove anyone. Me, I have my kids. I'm a mother of 5. Obeera nnyo mulayiti n'omwami wo the extent abaami bonna baleeta nga totulaganga ku baana abo. Abaana ba ku TikTok bavuma abaana bayinza okunvumira abaana ate nembanga Grace Kani nentandika kaaba which I don't. Babeerayo mu kamooli abaana bange naye nga I love you so much my kids. Osuubira zaala abaana bameka? Niyo zaala abaana 15. I want 15 kids. Kati olinayo 10. Ninayo 5. Olinayo 5. Wabulayo 10. Mu basajja bameka? Mukama Katonda wange yasalawo. Bw'ovaayo n'okola statement nti n'ogamba nti abasajja bo ku app kuno ogenda bamenya emitima. Statement eyo teyali nzibu nnyo ogyejjusa gyogera. I sometimes I regret, but other way around, I don't regret.
I don't, because men break our hearts. Kati nabo omusajja wakumenya omutima nawe mumenye, move on. Kiveeko kyesonyiwa. So oli lwedde obbamenye? I'm not ready. Amenya gwe mmenya. If you break me, I will break you. If you love me, I will love you. Waliwo omukyala anti Kaduuka yavaayo n'agamba okyamenya abantu naye ojja mmenya omuntu atamenyeka. Naawe bakumenye, bakusiiga ebirwadde oba bakutte. Ekirungi naye gyo baamumenye yategedde kye nali ntegeeza. Ekirungi naye baamumenye ejjo yategedde kye nali ntegeeza. Yakyogeranga. Omanyi abantu ogera ekintu out of oba bakyogera batya mu butamanya. Kati yakyogera lwa butamanya. Kaduuka yakozesa butamanya okukola comment. Yes, and she apologized, by the way. I'm okay with her. Yeah. Abavaayo ne bagamba nti nno oli malaaya. Ne kojja Kitonsa bwe yakyogera. How true is that? Siri naye era nga Sefko yabagambye malaaya alaba malaaya ginnaayo. Kati wabayo yandaba. Naye malaaya. Ate ye ensajja eba nzibu. Kojja Kitonsa malaaya. Nanti yampise malaaya alaba malaaya ginnaayo. So I will not say he is, but waba yandaba, that means naye kyali. Kwa tosobola laba muntu mulogo nga toluga. You understand? So kati sagala namuwa amasannyalaze atunda eddagala lye. Atunda eddagala abulirire basajja beetereza, otherwise tugenda bamenya. Ne bw'ova kwono omusajja nodda kwono n'ova kwono nodda kwono tekibanga tekituukirira. Kati kankubuze okay, mwenga mmanyi nakagala basajja bameka. Omanyi bameka? Manyi Mwami Nsubuga, manyi Dr. Sefko, manyi kati oyo wa Bent Boys. Nze nganze bemanyi. Kati era nange nze bemanyi nze nganze. Because nze soya kwegana muntu gwe seyagalanga kunaye. Abasajja bwakaagala. Abasajja benakaagala. Namwe bemumanyi ababaleekanya. Nsubuga, Sefko, then negwe muli mugamba Bent Boys. Kati abasigadde siri kumanya. Kituufu omusajja yatuuka n'okukola proposal naye nga nkyogere ntya akupererezza ebbanga ddene muzannye ku Gwasero ne Man U naye ng'ogaanye. Kati nze ndaba Kakyumbali. I can be with you for 2 years. Nga naye tomanyi nawe nfuka. I swear. Nga tomanyi nawe nfuka. Omusajja n'omulira ssente ze zonna n'empeta zimanya $1 mmeka nga talabanga. $1 empeta nze tomunyongera. Ng'alaba ki? No sex before marriage. Sefko nga we yamufuna before marriage. Who told you we are not married? Dr. Sefko mwakola obufumbo obutukuvu. Twakola nnika. So ye yalya. Ebyo tetubyogerako. Dr. Sefko anti yavuddeyo n'agamba nti ne bwe Bent Boys bwe yakunyiizanga ng'era ogenda wuwe nga kiggwa. Kyayagadde okwogera nga ye omuntu naye nze sijjukira genda wuwe. Naye kyayagadde okwogera nga ye kyamusanyusizza. Ye yajja ewuwo. Ate nze wange ndeeta abantu. Ndeetawo Keddi yekka. Keddi ye Mwami Nsubuga? Keddi. Keddi yani? Ye Keddi. Musajja. Keddi. Oba y'oli? Keddi. Yeah, Keddi, just know, I'm in love. I'm obsessed. Andikadde ebintu by'omukwano. Kuba olabika ng'omwana omuto. We watu? Tolaba. Kuba ne wandibadde awo tosobola kuzaawo kati tewali siri buto. Ku mubiri gwe tolinawo ate oli mukulu ekimala okukola byonna byeyagala. Ni mukulu okukola kyenjagala. As long as siridde bisiyanga. Kyekisinga okusumbuwa ku app eyo kuba abaana ndaba kuyisaamu nnyo eggaali. Kuliko omuntu eyali akunyiza n'olya ng'ovuddeko. Oggyeko anti Kaduuka.
Halima Gossip Gulu. Nga simumanyi. Ona mwana mwe mukimanyi wewe. Omukazi sikwagala mukazi gwe nyongero kikujjukiza. I don't love you, I will never love you. Wantama. Oyogola bayasooka okwogera drama ku Nsubuga, that was 2023. Namwogerako mu Nsubuga Musiyazi. Me myself I called her. Nemugamba remove that shit from your account. Nagaana. Nanonoza abalala still even about the nudes. Singa yete yavaayo byogerako. Kuba nali njogedde ne bakikenchike ni barama bankunda baani abo nga they are like Dush, we are not going to talk about it. Naye ye naavaayo n'akola ki? Yatandika obyogerako. Ate singa okunnuma. Waba abanga ayogerera oba mujjawe obanga mulabewe aba putting her fellow girl down. Ate namala n'agamba nti mwagala okutrendinga nga neteri muntu asobola trendingira ku bwerere bwe. So Halima Gossip Gulu kyobala Katonda yakuteeka mu kiyumba. Olinga agamba atina abaana abali mu biyumba tebategeera. Nedda nze bakadama mbagala. Naye kati ye akisussa era nze bakadama sibalinaako obuzibu naye bamikwano. I love you so much kuba baba bahosodinga. Naye Halima akisussa mukazi gwe ku mutima gwange I don't love you. Kyakosa kitya mwami Nsubuga? Kyamunyiga nnyo kyamuyisa bubi nnyo ne tumwegayirira naye ne tumugamba naye tali ye yabitandika ebya social media. So tene musonyiwa. Olinga agamba nti nno mwami Nsubuga ati tamu yejjusa okwagala omuwala nga gwali mu limelight. Ate yejjusa kuba nze nali siri mu limelight. Mu abandeeta mu limelight. Bwe nakola proposal okukyala mu abanjogerako sinze yeeyogerako. Ate mu abatuleetera n'okufunanga obutakkanya ne mwami Nsubuga nonsense gwe mwayogeranga. Bantu be babaawukanye. Naye musajja. Lwaki temwesootinga ensonga ne muzijja mu limelight nayo n'ova ku app n'obeera n'otebenkera mu bufumbo? Mukwano nze app sigivaako, obufumbo bugenda naye app kwesiva. Obufumbo bugenda naye app kwesiva. TikTok yafuuka mukwano gwange yemmalako stress yensesa yempadde kasente kati sisobola kuba ku TikTok. Obufumbo bye bye. App ekusingira omusajja. Omusajja byebiki? Omusajja byebiki? Siva ku app. I'm not leaving the venue of TikTok. Basebo ne bannyawo tukyagenda mu maaso egenda rotatinga. Dush. Nze Birungi ki byofunye ku app byogamba nti nno omusajja tasinga app? Nze olunaku lusobola oziba nga nina sente siza kukalukana nga ninawo emitwalo gyange 5 nga tekuli ka musajja. Nefuniddemu ebintu bye sitasobola kwogera publicly. Sina mulimu gyenkeera nti nkeera kukola wano nkeera kukola wano, but I don't sleep with men because of money. Kuno bu endorsements mwenfuna ku TikTok ndabiriddemu abaana bange neerabiridde. Teweebakangako na musajja lwa sente? I've never, I swear over my father's life, I've never, and I can never do that. And I repeat it, I only sleep with a man who I love. If we are done, I'll fuck other man, but if I fuck other man, I'll fuck that man who I love. Kati feeling nzijja wanga sikwagala kachumbali nti lwa sente. Gwe gwendi naye wano. Sisobola. Abaana kuba ne gundi bwe zaafuluma bagamba nti nno wali weetega basajja ng'ogaziya kataleko. Banaye nali ngaziya mukwano gwange n'omusajja. Ndi mu interview kakkana enda kukubira. Nali ngaziya katale ka mukwano gwange na musajja wange gwe nali nayagala naye. Because he was abroad, he was like, baby, I miss your nyunyu. I was like, okay, let me nyunyu it. Zizo laba. Yeah. Namuweereza naye munaye saamanya nti abasajja you're not our friends. Men, you're not our friends.
omusajja yabuspreadinga oba bahakinga essimu ye? No, nati kati nze simanyi because I don't know sijja wayiriza musajja sijja kola kikowaza because some time back it was in January early February they hacked my Snapchat ngawera postinga biki ku snap Kush knew about it kati nze nendowooza ayiteredde so simanyi naye akata mukama akuddizeeyo sokoleke lwaki wali obuteeka mu ssimu yo babagamba lwaki mubikwata ne mubiteeka mu ssimu kuba tuli mu love and we have fine bodies we are proud of our bodies atakikolanga kajja nkubi buli omu yali akikozeko n'akwata essimu ye ne yeekwata akatambi ne kamera buli muwala atakikolangako jangu nkube kitegeeza ebigenda mu maaso okuba twalabyeko juzi wano oba Gloria Bugi nga nabo butambula budde eno gwe tomunenya? Simunenya. I just feel sorry for her because that thing can really traumatize you. Traumatizing and all. If you don't have good friends close to you, oyinza n'okwetta. Gwe kyakukosa kitya? You look for kusha akunyumize. Wanna zooming bwe nti in and out nkakase ddala yedduushi mane gungamba lwa siye naye nga ndaba ka face nze natya ani muntu kye yakubira simu n'ogamba nombadde sisuubira nga kyagamba chicken era yankubira namugamba ekintu kimu olimba naawe nga tonnaba bitegeera. Okay, people were calling me, but I was like, maybe engage bazinoonyakwe nga maybe bali kuziraivu bankubira naye chicken yakubira ne mugamba naawe olimba naddamu nankubira ogwokubiri nanga kankutereko ku WhatsApp nenera ne ngamba Yesu nga yeggwe nga yenze ne ngamba wowe maama ze tufudde maama. Kati omusajja wamukubira yagamba I did not call anyone. Mami Subuga yagamba ki? He was feeling so bad for me. He was there for me. I won't say that he wasn't. He was there for me. He stayed yambeererawo. So n'obudde buno mukyali mwenna naye nga abaana be babagatta. Kati obudde buno oli mulaavu naani? Keddi. Naye nze nemwogerako. Keddi yaani? Ya Keddi banaye. Ebigwere mu maziga. Kati mbasuubiza ekintu eki? One thing, you will never see even Keddi's hand. Ebyadda. Temuli mulaba na mukono, even this. Kulwaki bolaze ensi ye bakyukidde baba bakuleseewo. Not that. Abantu temwagala bali basanyufu. Don't want to see people happy. Yeah. So katono sazeewo omukweke. Keddi asigale mu gallery afiiremu. Lwaki obufumbo bw'abantu abali mu limelight nga ggwe tebuwangaala? Anti kati, the only problem we forget, introduce nja postinga nga I'm happy with my man, waliyo oli ajja okunyiiga, waliyo oli ajja okusanyukirako. Naye kati abasanyuka, be baba abatono, abanyize be bangi. Kati ebisala be baba basindikira bibeera biki bingi. And also another thing, kati kangeze neyagala naawe. You see tolina bawala bakusumbuwa. Naye ne mmala postinga my love. Ojala bawala nga bazze mu inbox yo, nanga basajja bajje mu inbox yange. So that's the only problem. Kati wofuna omusajja nga naye abiwuliriza mutuuka nga buli saa muba muyombagana. So it is not good to put your success publicly, even your relationship publicly. People were bad. Basajja bwali oyagadde kani go down no missing and no gamba but I miss this guy. I miss Mr. Nsubuga and I do. Yeka others bebani. Tasobola kusonywa ne muddamu. We don't have any problem with each other, but we sat on the table. I was like, move on. So alina omukyalo omulala. Talina ekyo sijja mutemako kigambo talina. Naye gwe olina abasajja abalala. Nina omusajja si basajja. Nina Keddi. Anti kyagira ne wasefu. Wasefu ko sigendayo banaye you people. I don't go there.
ye bwagamba mu bigambo anti kyekimusanyusa nze it's been a while Sefco nasemba mulaba otwali ku 10 okutima 10 ku court. That's the last time I saw Sefco. Ela netwogeramu awo apologize netubivaako. nakomadde ogendewo. It was last year in November oba December, last year in December actually. Akwesibako. Ekyo sinnakyogera because he's my friend. Tanneesibako mukwano gwe abatasobola kwesibako. Oba kimunyumira mu public ogamba nti buli kaseera kyewange ne tufiiringa time. Yabadde ayagala kulumya oyo Steve. Bubaka ki bwowa abaana ab'obuwala naddala nga ggwe abakula mu limelight kuba kati gwe ogibaddemu? Bana abana ab'obuwala, confuse your enemies. Don't let them know who you are. You confuse them, baleke bakukyawe, but you know the truth within you. Because you're not here to prove anyone. Do what makes you happy. Life is too short. Era olunaku olugenda terudda. Live your life, baby girl. Kituufu obadde okola content na Bent Boys naye nga temweyagala? Oba nawuliddeko comments nga bagamba mu content. Yes, content. Badde temweyagala? Yeah. Abantu bagambe nti dda kituufu ba Bent Boys tubadde mu content tanjagalangako simwagalangako byonna bibadde bya kiyaayi. Hi lovely people, hope everyone is doing fine. Dushime Catherine Ben on here, so I want to clear the air. Me and Bent Boys, we weren't dating. They are soon releasing a song, so we're doing content. Omwana tomumenyedde ddala omutima ng'abadde akwagala. What is love? Abagirudde mukali ayinza okuŋŋamba kuba sibimanyi nnyo nange. Anti nyinza pretendinga nkwagala nga sikwagala just nga mpisaawo byange. Atabadde apretend. Okay. Kati gwe ne Dr. Sefco era muli mu content. Ate nze Dr. Sefco tuweraba ddi. He's actually not on my page. He's not on my page. Abalabyeko jjo luli ku live oba? Yeah, ku live he came on the live because I was quarreling. Then he came on the live nambuza Dush Church kuyomba nemugamba anti Kaduka ne Halima Gossip be bali okunchankalanya. Nangamba tibakuchankalanya nangamba noyo wa Bent Boys taina kuchankalanya. So that's all because he's a good person, he's caring and he's my friend. That's all he had to do. Ngaira nga noonya nabuduru because agenda kwesimbawo honorable. Ogenda muwagira. No, right, simanyi mutonzi waffe yasalawo. Bw'olaba ekifo kisaana. Mutonzi waffe yasalawo. Era ye waba yekkiririzaamu who am I obutamukiririzaamu oba omuwakanya. Neka nawe olaba nti asobola. Asobola mu linnya erya Yesu. Nga tumaliriza bubaka ki bw'olina specifically eri Anti Kaduka? Anti Kaduka, I love you so much. Mulimu ebintu ebimu before you guys you make your conclusions musoke mumanye bino byetwogera bituufu oba so tomala gabuukira lugambo. Even also another thing, Chloe, there's this girl she's called Chloe. Me, I also went to Kafta's Kuchala, not that I went to Kafta's Kuchala, not that I was Kwetega. I was so happy for her. Naye ng'essanyu lyali lingi ne lisinga n'ery'omugole. Nalimbako ffe abali abako. Wanyumirwa. Essanyu lyali nze just lwakubanze nsanyuka ndi brown sugar kati mulaba nti nasanyuka nnyo than her, but she was more happy than me. Ate nali sigenze kwetega. Wasinga n'omukyalo okunyirira. Ekyo kiggwe. But thank you for appreciating. Kamera zonna zaali kuggwe ne zirekawo nannyini mukolo. Lwaki waswaza munno? Ate namuswaza nti banenze me, I was just happy for her and I'm still happy for her. Era nsobola n'omukubira akalulu right now. Kongs my love. Bwe bakukubira essimu tebagambako ku dressing code nti toyambala nnyo kusinga mugole. Nze munaye obolo nze oba mpise ku mukolo gwo nkubuuza kukyala mbuye. Manye engoye ez'okukyala, manye ez'okwanjula, manye ezaki kati nze mba nnina okunyuma nze nganze. Sente ke design buli omu alabika ng'enfuna ya bbaawo.
omukyala wamuswaziza nnyo asa muswaza nalabika nfuna ya keddi no era twakulaba ng'ozina obuyimba ng'obuweereza wali obuweereza nali mbuweereza yabuweereze Dr. Derek anti yamugamba ye ngenda mubaagalira era akaweereza Derek era akaweereza Dr. Derek abantu bagambye obufumbo obwo nabo nti no buyinza obutagira abantu bawa obufumbo ebbanga nanti kati nanti abo bebalogoba kuno because tosobola omuntu ye teyavuddeyo n'anyiga n'agamba duushi wasanyuka nnyo she was so happy because singa nagenda ku mukolo n'ennyiga n'embabwe nti bandigambye kalabi tekasanyukiddeeko munne waako lwakuba ebyako byakalema kati ate asanyuse mbw ate neetega kati you people what do you want lwaki omuwala oyo tewamubuuliridde n'abijja mu limelight kuba gwe wabuteekamu walaba ebyayawukana ended in tears kati noono bagamba nti no bigenda gweramu tolabanga batuufu but let me tell you a story I knew about her kuchala it was in August I told her Kafta don't tell anyone and she was like I do I'm not going to tell anyone but they know era even me nali posting that day they know najja yajira ku live and there is no way you could stop him kati of course omuntu ajidde mu live of course we had to kwa twalina ne mission not to post the man ne kati denongo already atunuze eri kati so Kafta oyinza mugamba bugambo kimweno new journey gyatandise Kafta bana obufumbo bosi mmere obufumbo is not food bufumbo is not food but one thing I can tell you it is you and your husband you muli abo don't mind about the mother-in-law abo bamulamu don't mind about the in-laws bakutama nnyo naawe sebamulamu nabakoowa sibaagala era siribaagala don't mind about the mulamus don't mind about anything it is you and your husband bawo kyabakoledde ekirungi fena ku social media tuleetere ennaku essanyu lyammwe lisigale eyo my love because abantu tuli babi tebaagala baagala akaaba basebo ne bannyabo nnyinza obutasukkakaawo naye ebigambo bya duushi byebyo mubyewuliriddeko mu biseera byo eby'eddembe okola mirimu ki mbeera ne kushi ne jack kale byebyo abeera na kush na jaaka Shakis Makeup Pioneer Mo PH 82 reason kush nkwagala nnyo bulungi abantu bajja kate Shakis Makeup Pioneer Mo PH 82 I love you reason kush kwagala nnyo papito kwagala nnyo Prince Jack kwagala nnyo 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 ked oba neetaaga kamera banaye omwami wange omulungi mwami Keddi webale kunjagala regardless of anything thank you for taking good care of me thank you for loving me webale butawuliza byonna n'abantu bye boogera webale butafaayo background yange nti oba nafumbirwako wano nosigala ng'onjagala kusuubiza sijja kuswaza I'm going to love you and you will say wow I love you so much my man